Nkulamusizaako nate gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda at large. Bwentu mimikwesese nze gusinga bulijjo emimuli n'emiwogo gy'omuganda wange tukiyagirira ddala vakedo yaggwako naye era tufunayo ku gwe tufunye wonna bwe tuba tulaze. Naye nga bwe tutunuulire ebintu engeri gye bitambula mu ggwanga lyattu lino Uganda ojja okwewuunya oba ensobi esobola okugolola ensobi. Ensobi tesobola kugolola nsobi gwe ne boogezaako kubeera nga obikkirira kubanga kakati essaawa eno ekiriwo kya nguzi. Kumalawo nguzi kubanga bwe bulwadde namujinga eyasensera gavumenti ya Museveni n'abantu be enguzi yabasensera era nabo ne bakkiriza ba agenti baayo kubanga be bajuwa mu kugulirira. Naye kiba kitegeeza nti ate omuntu nga omulembe gwe oba regimu ye eyimiridde ku nguzi tasobola ate kusangulawo nguzi kubanga yempagiruwaga kwabeera ayimiridde okutambuza ekibiina kye n'okubeera mu buyinza emyaka emingi. Gino Museveni okugeza yalagidde CID akwate officials bonna ababadde benyigira mu kulya ssente ezaabo be bayita ba ghost workers, abakozi ab'empewo bali mu 1,192 okusinziira ku Auditor General. Naye jjukira nti gwe muganda wange ampuliriza obadde ng'ojjowulira ekigambo eky'aba ghost workers kuva ddi okusinziira ku myaka gy'olina. Obadde ng'ojjowulira ghost workers abakozi ab'empewo aba gavumenti emyaka mingi nnyo. Emyaka mingi nnyo Museveni gy'amaze mu buyinza emyaka 40 tubadde nga tuwulira ba ghost workers. Kakati tuli mu myaka 40, emyaka 40 ng'omuntu eyazaalibwa nga Museveni aze mu buyinza essaawa eno nga bamuyita jjajja kubanga naye aba afunye omuzzukulu oba aba afunye abazzukulu abazzukuza ku myaka 40 obuzzukuza. Museveni lwasuubira okubeera ng'alagira CID akwate abo bonna ba officials ba gavumenti ababadde benyigira mu kulya ssente z'abakozi ba gavumenti ab'empewo emyaka 40. So nga tujjukira nti mabegeri mubadde nga mujja mugamba nti munnange yabeera tamanyi. Naye njagala okubuulira nti abambala obukoofiira abo babalaba mangu era babateekako eriiso ejjugi. Abagala okukola akantu konna gwe ne bw'okolola bukolozi bw'oti ng'oyogera ku kintu ekikwatagana n'okubeera nti oba kukunga abantu oba kukola kutya awo bambega babeera bakufunye dda. Naye ekintu ekibaddewo ebbanga lyonna Gino Museveni agamba batakimanyi. So nga ate kati bana bavubuka aba NRM Youth League nabo kati kukiriwo bavuddeyo nga bagamba nti baagala kulwanyisa nguzi, baagala kulwanyisa bubbi mbukubanga bwafekitinze nnyo service delivery mu ggwanga lyattu Uganda. Nti okulwanyisa enguzi kituufu nti abantu abalwanyisa enguzi bali ku mulamwa, naye ekizibu ekiriwo nti enguzi ate era yempagiruwaga eyimirizaawo gavumenti kubanga kwetambulira. Awo nze wembuuliza nti ensobi esobola okugolola ensobi. Kati nga bw'okyalinza okubeera ng'onziramu ekibuuzo ekyo era nga bwe tukyeyongerayo sooka omanye nti Haji Haruna ye musomi w'edduwa aliwo era gwe wenna alina ebizibu ku mulimu, anoonya emirimu, alina obuzibu mu maka n'ebizibu ebirala ebisoomooza kubirako Haji Haruna omusomi w'edduwa wali e Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja. Ate gwe ayagala airport taxi, ayagala taxi special, kupangisa emmotoka ya special kuba ku ssimu 074 0 6 5 3 074 0 6 5 3 kubira omukulu mukisa osobola okubeera nga ofuna omuntu omwesimbu kubanga bagamba munnange atunda ayolesa yakolaki yamazaawo. Ate era muganda wange nyongera okuba omulanga muyambeeko Uganda at large mu kaseera kano
kwegamba kaseera sikangu n'akamu era tugeza kubanga twongerayo mu maaso newankubadde nga abasajja nabo bwe batusika bwe batukuba enkokola nakusubiriza okunyumiza abantu bambuuza biki ebyabadde mu kkomera emipiira baagisise baakoze bate byonna nja kujja nkukolera emboozi wano nkunyumize biki lwaki byava ku ki era n'ebiki ebyokwegendereza kubanga muganda wange omuntu ambuuza kati mikwesese nali manyi tebasobola kubeera nga batuukayo nabagamba nti teri muntu gwe tasobola kubeera nga bakwata tewali muntu gwe batasobola kubeera nga bakola ki nga bakwata wano e Uganda naye njagala okubuulira nti nga bwe kiri ekyangu bwe kityo naye njagala okubuulira emyaka 40 nti abo abenyigira mu bya ghost workers abakozi ab'empewo babadde nga tebabakwata naye jjukira General Museveni yatukakasa gye buvuddeko era ng'atutegeeza nti ye abeera abiraba kati ng'abapalamenti okubeera nga beeyongezwa essente n'ebintu ebirala byonna abeera abiraba mbu naye mbw aba ayagala bayigire ku nsobi zaabwe mbu naye ye abeera abalaba abeera abimanyi naye kati bano abavubuka nga bwe nkugambye nga sinaba kugenda ku bigambo bya General Museveni nga alagira CID okubeera ng'akwata abo bonna ba government officials abeenyigira mu kulya ssente mu mivuyo egyo egy'aba ghost workers ba NRM Youth League bano be bavubuka bawagira NRM abavubuka bwe batyo bavuddeyo nayo ne bavumirira enguzi okusinziira ku bo bagamba nti tebagenda kubeera nga bazinga buzinze nawo emikono okubeera nga batunula butunuzi ng'enkola eno ey'obumenya bw'amateeka ey'ennantagambwako egenda mu maaso era bano ekyenjawulo ekiriwo bagamba tebawagira kwekalakaasa bantu kubeera nti bayimukiramu byekalakaase banyumira kukyogerako bwogezi bwe batyo era bawagira General Museveni asigale ng'akyakola kyakalakata eggwanga lino era sisitimu yaabwe ng'ekyakola ekyagenda mu maaso era bagamba tebawagira bantu kubeera nga beekalakaasa naye ekizibu ekiriwo nti ku kwekalakaasa bwe baba kunyonyola okwekalakaasa ng'ekigambo bw'okiwulira bo boogera ku kwokya bipiira kukola fujjo so nga ate waliwo okwekalakaasa okukkirizibwa okw'emirembe okwo tebakwogerako era poliisi terigenda kukuwa lukusa kwekalakaasa mu neekalakaasa eyo nalabye wano omwogezi wa poliisi ng'agamba tosobola kumaakinga agenda ku palamenti ng'agenda mu katale k'ennansana ndoza okiraba nti palamenti kakati olwo mutosobola kumala gagendeyo ng'agenda katale k'ennansana naye ekikulu kya byonna abeekalakaasi baagala ki kale bano bagamba tebawagira kwekalakaasa naye baagala nti ababbi bakwatibweko era bayanikibwe mu kubanga bo babamanyi ababbi babamanyi awo ababbi babamanyi era baagala baanikibwe era bamanyi ne gye bakolera bamanyi ne gye babeera bamanyi ababbi gye bakolera abavubuka bana ba NRM Youth League kakati bano bwe batyo basabye nti government officials bonna ababbye ssente ababalina omwenyago gwe babbye ku bannayuganda baguzeeyo awo omwenyago gwe babbye ku bannayuganda bakole ki baguzeeyo awo njagala okusinziira nga sinaba kugenda ku bigambo bya General Museveni kubanga nze ekyo ate bwe nkiwulira nkifuna mu ngeri ndala nnyo jjukira nti eggwanga lino bwe tuba twogera ku nguzi nti abantu balowooza nti enguzi oba kyekifaanana kitya naye njagala mukimanye nti kyetuyita enguzi kwe kwasaganya embeera oba ekintu kyonna nga okikwasaganya mu mbeera etalimu bwerufu embeera etalimu bwerufu kitegeeza nti obeera corrupt bya bugagga bya ggwanga goluli gwe tuwulira ebibugagga amafuta endagaano zigamba ki ebyo byonna byonna kitegeeza nti biba birimu enguzi bwe twogera ku musolo ogukuŋŋaanyizibwa mu Uganda Revenue Authority nga bwe bagwanjula bwe gukozesebwa mu butuufu bwagwo gwe gulagawa nga bamaze ogutwanjulira bwe twogera ku bajeti nga bagiyisizza ebiteekeddwamu byebyo bigenda okugasa bannansi oba mulimu ebintu ebisavuwaza okusabirako ssente tuwulira zi supplementary budgets ssente ze basaba ne zennyongereza okufandinga ebintu bitotategeera ebyo byonna bitambulira wamu n'enguzi
Kati bwe tudda ku byobugagga eby'eggwanga Uganda eno erina ebyobugagga. Ekintu ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyogerako nti Uganda erina ebirombe bya gold bingi nnyo, erina minerals endala ebyobugagga eby'omuttaka bingi nnyo, naye tebiriiko mbalirira. Waliwo abaabyekomya, waliwo famire yabyekomya. Byali bigambo bya Kyagulanyi, naye nze sirabangayo nga bazze okubeera nga bamuddamu, okubeera nga bawa embalirira y'ebintu ebyo byonna. Tuwulira Sudiru alina ebizimbe bye mu Kampala, gavumenti kwepangisa zi woofiisi ku buwanana bwa ssente. Era juusi Ibrahim Ssemujju Nganda, omubaka wa Kira municipality, yabuuza n'agaajeni Museveni ayogera amazima. Ddala ebintu bya Sudiru bibye oba nga gavumenti agipangisa woofiisi ku buwanana bwa ssente? Basasula mu ddoola ate ssente empitirivu, ate basasula ku bizimbe bya Sudiru byokka. Ani ali mabega wa Sudiru? Ebyo byonna birina okuba nga bitunulwamu. Amakolero ge tulina wano, Abachina ba investors betufuna wano, ddala babeera Bachina ba investors oba babajjeeyo nga bakubanga toddagala ku kkubo ku streets z'eyo China, Beijing n'ewalala yonna, nga balimu kusindika bigaali ne babaleeta wano, bavuga tukutuku eri ne babaleeta wano ng'abagagga ba investors. Ne bafuna government incentives n'ebirala byonna. Government ne basonyiwa emisolo n'ekola buli kimu. Twagala okumanya ebintu ebyo byonna nti enguzi bano bagitunulidde butunuulizaawo bwe batyo. Naye nze kye mbagamba nti sisitimu yonna nfu. Era ekinneewuunyisa nti ddala sisitimu endwadde. Sisitimu endwadde esobola okutuwonya obulwadde bwe yalwala. Liyinza okuba nga ly'eddagala ly'obulwadde obwo obw'enguzi, kubanga enguzi ekubye Uganda ekigo. Njagala okubuulira kakati General Museveni nga bwe nkugambye nti yawadde ekiragiro Criminal Investigations Department, Directorate CID, okubeera nga bakwata era bavunaane ba government officials bonna abalina akakwate ku ghost civil servants abali ku payroll, abakozi b'empewo, aba government ab'empewo. Kakati reports zikoleddwa emyaka gyonna, tuwulira ba ghost workers, ghost employees, era nga bano bali mu government departments zonna, era nga zino Auditor General yazirambika bulungi nnyo mu validation exercise ku government payroll, era naawa ebintu byonna mu bulambulukufu n'abirambulula bulungi nnyo. Kakati olwo mu March omwaka guno gwennyini Ministry eya Public Service neerangirira nti bali batandise process okubeera nga badeleting oba basangula bajja ku payroll abo bonna abali unverified individuals, ghost employees, abakozi ab'empewo nga babajja ku payroll ku listi eyaba basasulwa. Kwegamba abamu baafa, abamu baava ku mirimu ne balikulira ku lwabwe, abamu kwegamba oba babawa transfer bwe bityo. Omuntu abadde akola wano ne bamugjayo ate ne bamuteeka ewalala ate n'asigala nga neeri akyafuna omusaala. Waliwo abakola ki abagulya. Ate ekintu kino ne mu magye era mwekiri, mu magye mwennyini General Museveni nga ye Commander in Chief mwekiri, mu magye mwekiri. Kakati ebintu bino Auditor General nga amaze okubeera nga abitubuulira era nga tugamba nti abo ba ghost workers bali 1,192 tisente ezo zibadde nga ziriibwa ebbanga lyonna, naye kasogedde nga gowulira ba ghost workers bbanga ddene nnyo, era nga bagamba nti obuwumbi billions buli 53 omwaka obugendera mu mbeera efaanaganako bwetyo. Naye emyaka gino giri 4 bannange, emyaka giri 4 ddala omuntu waba tamanyi then kitegeeza alimanya ddi, wakati kitegeeza nti walina byatamanyi kati essaawa eno nti era bali bimanya mu myaka 4 agaddako. Kati muwozi ne lwali bitegeera bwe mwaga nti muwozi simanya jje naye akwate
ate era nga nabo bennyini balina okunnyonnyola obugagga bwe boogerako babaga nti kati bo bagagga baabujjawa kuba bajja tebalina kye balina balina okubeera nga batunnyonnyola wano nno era kino kikwatagana bulungi n'abantu abagamba n'enjogera egamba nti Muhoozi ategekeddwa kujja kukuuma munyago kukuuma maali era bakyogera nti Muhoozi kuba bano bakoze ebintu bingi nnyo eby'obugagga Muhoozi ajja abikuume kati bo Auditor General aboogerako ki balina okukola lifestyle audit tulabe bwe bakuba okufuga eggwanga Gold abawuwo abalina wuwo ebibugagga bibeera bibyo wazijjawa ssente ezo wakola bizinensi tubuulire wakola otya naye ebyo byonna bali bawooza kimu tetuwagira buli bwanguzi ffe nga abavubuka ba NRM era tuli kuvumirira nese kuvumirira naye waliwo amakubo agalina okuyitibwamu makubo ki kubanga already omuntu gwe muwagira sisitemu gye muwagira eyimirire ku mpagi ya nguzi ate era yerina amagye agagenda okukuba abo ababagambako yesuubira okubeera nga ate effuga zaabo abalwanyisa enguzi kitegeeza nti balwanyisa abo abagezako kubalwanyisa kubanga bo yenguzi kiba kitegeeza nti eggwanga ate terigenda kutereera okuleka mpozzi nga regimu ya NRM ezze wali ebbali kubanga kati yo yavunda nevundira ddala kati bwe kiba nti nga abavubuka n'aba NRM bwe boogera nga bagamba nti bamanyi ababbi bwe bali bamanyi gye babeera bamanyi gye bakolera babamanyi amannya gaabwe era nga baagala byonna bye babba babikomyewo ekyo nze nkyagadde nnyo kubanga kiba kitegeeza nti ekisooka balina otubuulira sisitimu nga bwetambula batubuulire batuwe lisiti y'abantu abo era batubuulire n'ebibugagga byabwe gye biri era batubuulire ne examples kuba tulabye enguzi mu palamenti nga ne General Museveni kenyini agulirira era n'ebyogerebwa ku bintu byonna ebikwatagana ku by'obugagga by'eggwanga gold n'ebirala byonna bateeke bakama baabwe ku nninga batunnyonnyola ebyo byonna nkakasa nti newankubadde ng'eyo mission impossible naye kijja kuba kituyambako tujja kuba tusevinze obudde okubeera nti tunnyonnyola abantu omulamwa ogw'okulwanyisa n'abaani be tulwanyisa mu buli bw'enguzi. Lwaki ngiyita mission impossible? Kubanga bano nga bw'obawulira awo abavubuka ba NRM Youth League ate nabo beekoolamu omulimu ng'akasente bakasuubirira kuva eri General Museveni balina okubanga bakakasa nti abamanyi kati tugenda mu kalulu ka 2026 balina okubeera nga bakakasa nti abamanyi kiba kitegeeza nti kaweefube waabwe naye agendereddemu kufuna ssente eddoboozi lyabwe okubeera nga liwulirwa ate lirina okubeera nga lyegula eri oyo ate akulembedera mu sisitimu efumbekeddemu enguzi kiba kitegeeza nabo tebatugasa bagenda tugasa kintu eki kubeera nga abatuwa obujulizi obwo oba oli affe tweyongereyo kubanga bo bagamba nti newankubadde tebaagala kwekalakaasa kukube kwa mirembe kakube kwaki kubanga oba oli balowooza nti ekyo kiyinza okubeera nga kijjako ate regimu yaabwe ebakwatiridde okubanga ebawa akawogo kitegeeza nti ate awo babeera tebagenda tugasa kiwanvu nnyo wabula baba bajja tuyambako buyambi kutufunira lisiti eyo natubuulira byabugagga byabwe n'abaani gye babeera abo abali b'enguzi kubanga baganya abantu genda ku palamenti kitegeeza kati babulira abantu nti ono gundi wuuno wanaali bwati ne gundi ali wanaali bwati yalya kino yakola bwati kati abantu bo baba bangi temukomyewo ebintu ebyo mukomyewo omunyago ogwo si gye tugenda